Gyebadde emiranga nakwazirana ku kyalo Lusanja kutakirikanirwa wakati w'abatuuze n'omukaga Medal Kijonjo bali okusanga abaana babiri nga bagudde mu kabuyonjo ne bafa mu kiro ekikisiza olwaliiro. Abafudde kuliko Evans Akampuliro emyaka 6 ne Moses Musimenti emyaka 7 nga bano okuva mu kabuyonjo babadde mu kusinja okwebwezawezesawo emyaka kawungezi ne batandika okubanoonya nga tebabalaba. Wabula omu ku batuuze alengedde akagato k'omwana mu kabuyonjo nga bwagenza okwetegereza nga y'omu ku oyo gwe bali mu kunoonya. Wabaddewo omwami atambula okunoonya wano waffe kwa boka tunoonya mu kabuyonjo bagenza okulaba engato nga ziri kungulu bwe bati. Kati waliwo omunnaffe omu gwe tubeera naye mutuuze munnaffe nakka mu kinnya n'atandika okukwatayo bwati wansi wakutteeyo akakono k'omwana omukali mu mazzi tugenza okulaba asikayo omulambo agukanyuga. Abulizi bakitadde ku mukaga Kijonjo yakoona amayumba gaabwe nti abantu batandise okufiira obulamu bwabwe. Omugaga Kijonjo bwe yamala okutunyagulula wano n'atwalako buli kintu eby'omunju ne be yayita nabo ne bajja bapangulula ezaali toilets ne bazijjako ebisaanikira. Emirambo gyo ge magoba ge tukuddiza webale tusasula. Wabula poliisi balize okutwala emirambo awo tutinde bakitabukira nga bagamba nti ezitekereze era abatutte tebalinnya. Tuze kumakya okulaba embeera nga bweri nga tusanze abakungubazi bali mu kiyungu nga abantu ab'enjawulo bazze okubakubagiza. Mubadde mubaka wa Campaign North Latif Sebagala ngo nasisida binganda olw'okufiira abaana babwe bwate n'abagumya era n'asaba n'okubeera abakakamu. Nnyo kitalo nnyo katumale okulaba n'abatuuze tukole enteekateeka netugenda okulaba tukoze tutya okulaba nti obulumi bwaffe buno twongedde okulaba ng'ensi eyongera okutegeera ebigenda mu maaso mu Lusanja wakati tutandise okuziika bato ate tugenda kuziika n'abakulu. Bazadde b'abaana okulya Mpire Christopher bannyonnyodde engeri abaana gye bababuzeeko. Yaka musanju ali mu pitu adda bwira bwa Kijonjo. Kijonjo Mukama amuwe ebigisa amwongera kufuna ne ssente nnyingi obanga kino ekiddimu tinakimanyi sirina kyakukola mwana wange genze. Wabula abatuuze batabukedde DBC bekasanga ati Rafael Magezi ne bamugoba nga mulumiriza okuba nti yadumiramu abantu ababasenda. Yerod Meya Salongi Yasirukwago atuse mu kifo kino n'asasira abafamire olw'okufiira abaana baabwe n'abasaba okubeera abakakamu. Abawadde emitwalo 30 n'emmotoka enabawerekera mu kuziika. Ntaddewo eyo pickup eriwa epakinze wano na buli kyonna ekyetaagisa driver mwali n'amafuta agagenda obatwala ebishenya banaasobola okugenderako ku pickup hadayiwala. Ate omubaka wa Kyaddondo Robert Kyagulanyi Ssentamu asaasidde ab'enganda olw'okufiira abaana baabwe ku kabuyonjo n'abasaba obutalina gavumenti okubayamba ku bintu ebimu. Okuva n'olwaleero ffe kennyini twebereremu ne mu byobulamu byaffe tubike ebinnya eby'obulabe tugogole emyala ekisobola otulwaza tugendeze ku bulabe bwe tulimu basebo ne bannyabo. Olw'eggulu emirembe gye bayitwaliddemu nako gikumiziddwawo wakati mu bukuumi obw'amaanyi. RDC wekasanga nti Justin Mbabazi asaasidde ab'enganda bw'atyo n'abakubagiza n'emitwalo 55. Abaana bakuziikibwa mu disitulikiti okuli Bushenyi ne Kabale. David Tamale ne Bulega Steven okusakidde eggulu ino ku Lwabukedde TV. Bagana okubazza eno tugende Bugenzi Kabale gye tuziika omalirize nga era abantu